Tumwebaze Godfrey webale nnyo abakkiriza nga tebannatusabira mukisa nga bw'eri empisa nti bulijjo abakozi ba Salt Media balabikako ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land wabaawo ekire ky'enkuba n'olunaku olwaleero bwe gubadde era abaweereza nga bakulembeddwamu omusumba Lozias Bujingo balabiddwako ng'enkuba eno ebanaazaako ebibi. Olwo omusumba Lozias Bujingo n'asiima ak'ensuso bannakkanisa eya House of Prayer Ministries International obuteganyanga kutoba. Olwaleero abakozi ba Salt Media lwe balabiseeko ku Canaan Land era kino bakikola buli mwaka oguba gweyongedde ku Salt Media. Wabula nga bwe kiri nti nkola ya Katonda buli bakozi ba Salt Media lwe bagenda okweyanjula eri bakama baabwe buli mwaka enkuba ebanaaza n'olwaleero Katonda akikoze. Abatya enkuba muyingire mu tenti abagamba naye enkuba ya wano tugimanyi ebaako emikisa gyayo muveeyo tujje wakati ne bw'oba n'essuuti esinga eyange vaayo enkuba egikubeko. Babadde bakyali ku kituuti bwetyo n'etandika mpola mpola era omusumba Lozias Bujingo wa House of Prayer Ministries International ate era nga ye ssenkulu wa Salt Media n'asaba abaweereza ba Salt okulinnya ku ttaka ettukuvu banaabe nga bakulembeddwamu omusumba Bujingo. Bonna batandise okunaaba ne beegattibwako n'abakkiriza era ne batandika okutendereza wakati mu nkuba ey'amaanyi. Enkuba eno eyongedde okutabuka neyeyongeramu n'ebisoko kubanga mubaddemu omuzira ssaako n'amasannyalaze okukyankalanya ebyuma nga kino kyongedde abakkiriza amaanyi nabo ne bongera ettendo. Omusumba Lozias Bujingo ne mukyala we Susan Makula Nantaba Bujingo n'abaweereza ba Salt Media enkuba eno ebaggwereddeko. Enkuba eno ng'ekendedde omusumba asabye abakkiriza okukoowoola essaala kubanga enkuba eno buli lwetonya ejja n'obujulizi. Buli abadde mu nkuba akomawo tennaba kukya tusaba essaala. Yimusa emikono gyo waggulu yogera ne Katonda buli ky'oyagala okumugamba nkwegayiridde. Mugamba olwaleero taata nnyina okukkiriza kasookedde kanisa ziggulwawo tubadde tetunaazibwanga naye olwaleero mukama ku anniversary ya Soroti mukama naaziddwa mukama era neyongera okusaba ontukulize eddala mukama byonna ebyandinemeseza okubako kye neekolera mu sizoni byonna mukama bisigale olwaleero bisigale ku ttaka lya Kanaani bisigale ku musaalaba byokyebwe biggweewo. Yogera ne Katonda kyonna kye weetaaga gw'amaze okunaaba. Yeebazizza abakkiriza olw'okugumira enkuba n'omusana era n'ategeeza nti buli omu Katonda wa kumukolera obujulizi. Ate bantu mmwe mwongerengamu amaanyi ne bw'olabanga enkuba evuddeyo nga tonafuluma nnyumba fuluma odduke ekukubire ku Kanaani. Ekintu kino kye tukola kituweesa omukisa naye kiweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa ekitali kya bulijjo.
kubanga bangi abatunula ne bagamba what engoye zaabwe baziwaayo bawaayo emibiri gyabwe enkuba nebakuba eyatununula yakubwa miggo na misumaali eyatununula yakubwa miggo na misumaali. Oluvannyuma abakkiriza bagassa emikono ne basabira baweereza ba Salt Media omukisa Katonda abongera amaanyi mu myaka emirala gye boolekedde. Basinkani taata abali mu marketing basinkani mukama bawenga amagezi agaddukanya okolesebwako bateeke ejjinja eritalivaawo ku mulimu guno nga nange bwenjayaana tuwendiviira mu nsi nga nnyina ejjinja ery'amaanyi lyentaddewo abalala we balitandikira mu kkanisa ne mu midiya. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunnyo.